ogamba nti mu church ekisookera ddala kujja kusinza Mukama Katonda. Butereevu. Kati waliyo bano abali ebweru nga kiri kyegambye nti ye omusumba bwe yalabanga ate gye tusinziza alaba bijjujjulu talaba bazze kusinza Mukama, ye alaba gundi ye. Togaana bantu kulaba, kati waliwo alaba ng'oyambadde ekiteeteeyi kya bbulu waliwo akirabanga tuvuddeko nga tuvuddeko basobola n'okwerya Senegal nga kyabadde kya white. So tofuga oli kyalaba. Tofuga oli kyalaba. Oteekwa okumaintaininga ky'omanyi. So these church girls are not dull girls. Church girls baakoowa ne bajja bawummuzibwe. Agamba mujje gye ndi Matayo 10:28. Mujje gye ndi mmwe n'abakooye era bazitoowereddwa nange n'abawummuza. Kaakati kiba kibi nnyo omuwala nga tebannaba kumuwummuza ate n'ayagala ddemu asitule. Era nkubiriza abawala bonna abajja ng'azaddeko oba tazaddeeko. Waliwo ajja nga tazaddeeko naye ng'abonyebonya okusinga azaddeko. Nga bamukwabudde nnyo ofunda ne yajjayo omwana nga ye talina na mwana gw'aggyeeyo ne bamuyisiza bubi nnyo.